Kino kisanja kyokka fe abayitibwa ababbi abayaaye abali abaziba emisango okufunayo akalimu tukafunye olw'okuba nti Komanda Basili yabannyonnyola ne babitegeera era ku mulundi guno naffe kweno Idi Aduwa fe abamu twabeeranga mu makomera nze sibimanyi bino gwe mulundi gwange ogwogusoose okubeera nga ndi mu ssanyu nga lino lyendimu. Bano abaana betukola nabo bava mu bikolwa ebyenjawulo era byetwagala tubajjemu naye kati okusomoozebwa okwo kwe tusanga nti omusaala bwe gulwawo okujja kiba kisikiriza omwana okuddayo mu mbeera gye yakola ki gye yava. Twali tusaba gavumenti at least etuyambeko nti buli omwezi bwe guggwako waakiri mu nnaku z'omwezi nga 3 oba 5 omusala gubeere nga gutuuka ku akawunti zaabwe oba ku akawunti zaffe ffenna. Tubaza bakama baffe abakulembeze baffe abateekateeka bali abayaayi ne bava mu buyaayi ne bafuuka abantu balamu ne babawo emirimu mwe balinyo okubanga mulongose ekkubo kubanga mwabo abakozi mulimu abeera mulimu abasaawa mulimu abagogola emyala kati bonna embeera yonna nga weeri mulimu abadde tasobola kwefunira kyamisana ate nga lunaku lwa Idi wabula g'amazima newankubadde omulimu baagutuwa era tugulina naye akasaala kalwayo myezi 4-5 tusaba maama mu butono bwako kajjirenga mu budde kubanga abaana bano bakolera 7 Hills balina obwetaavu bungi naye we baba asobola ng'omuwa obusente butono n'aba mu mativu nabwo kuba kino kikendeeza insecurity. Era tusuubira tibagenda okuva wano buli omwafa zaala n'addayo ne kilo z'ennyama 2 eri abantu be naye asobole okwongeramu amaanyi okulaba nga tukola omulimu guno. 7 Hill tutudde ku busozi 7 twatandika omulimu guno mu mwaka gwa 2021 be bano abantu b'owulira muzeeyi be yayogerako abatalina bya busika oba abaali Paulo nga kati be Basawulo. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku TV app Bolingo Extra ku $6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule. Kino kisanja kyokka fe abayitibwa ababbi abayaaye abali abaziba emisango okufunayo akalimu era kana akalimu ketufunye tetukafunye lwa His Excellency tukafunye olw'okuba nti Komanda Basili yabannyonnyola ne babitegeera era ku mulundi guno naffe kweno Idi Aduwa fe abamu twabeeranga mu makomera nze sibimanyi bino gwe mulundi gwange ogwogusoose okubeera nga ndi mu ssanyu nga lino lyendimu. Kino kyendabye leero gavumenti naffe ba ghetto youth etandise tuteeka mu birowoozo okubanga leero tukkirizibwa naffe ku Idi Aduwa ne tusalayo akate ngaffe abaana b'oku nguudo abatalina bakazi abatalina we tusula naye nga tubeerawo olwa Katonda n'ensi yaffe. Era Mukama Katonda nsaba awangaze Komanda Basili Bugembe awangaze
Mami Dorothy Kisaka awangaze His Excellency President Kaguta Museveni ne ba ghetto youth bannange abakyasula ku nguudo bonna mbakubira omulanga lwaleero ono omusajja bamuyita Mukimbiri nange supervisor we asinga okunyirira ono bamuyita Mukimbiri we Kampala muje tukole obulamu buliwo na kukola kuba abasajja batandise otujjukira ebirungi biri mu maaso nga bwayogera aziizo President Yoweri Kaguta Museveni, big up yourself. Jambo Commander Basiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Idi Mbarak, Idi Mbarak, Idi Mbarak. Basewo ne banyabo lunaku olwaleero lunaku lukulu nnyo mu ggwanga, lunaku lwa Idi Adhuha, lunaku lwa kusala, lunaku lwa kuyiwa musaayi, lunaku lwa kuddiza Katonda. Naffe tukuŋŋaanye wano lunaku lwaleero ng'abakozi ba Seven Hill, Kampala yonna amagombola 50 abasiraamu n'abatali basiraamu twasazeewo naffe ngaffe abakozi oba ngaffe bakama baabo abatwala abantu bano okubaddiza kubanga mu bantu betukozesa be bewawulira abantu abatalinaako mwasirizi ng'omwana asula ku kiveera mu street waasula we bamuzaalidde naye waazaalidde mwana munne talina seffuliya talina waafumbira so nga ku lunaku nga luno kitukakatako okulaba ngaffe abalina we tusula oba abalina we tufumbira nga tusanyuka kyekimu nga nabo mukolo ogugenda mu maaso nga bw'ogulaba twasazeewo tusale ensolo eno ng'akalombolombo oba okutuukiriza endagaano ya Katonda tinaffe tuddiza Katonda Idil Adhuha tusaze ente 2 tusaze egenda okufumbibwa abaana baffe abataliko mwasirizi balabe nga bagirya ne tusala endala nga ye abasupervisor baffe abatuyambako okwasaganya abaana bano emirimu gye bakola nabo tebali bulungi omusawo yaabwe newaka ewaabwe era tusuubira tibagenda okuva wano buli omu afaazayo anaddayo ne kilo z'ennyama 2 eri abantu be naye asobole okwongeramu amaanyi okulaba nga tukola omulimu guno. Seven Hill tutudde ku busozi 7 twatandika omulimu guno mu mwaka gwa 2021 be bano abantu b'owulira muzeeyi be yayogerako abatalina bya busika oba abaali Pawulo nga kati be Sawulo be bano betukozesa olwaleero tulina abantu kati 2.5 mu magombolola 5 era tuyinza buteebaza executive director wa Kampala omukazi oyo mukyala Dorothy Kisaka mukazi muzadde tasosola mu bantu oba basiraamu oba balokole tayawula nzikiriza yonna era ensonga lwaki olabye ku lunaku olwa Easter abatali basiraamu basanyuka ku lunaku olwa Idi Adhuha ne Idil Fitiri abasiraamu nabo basanyuse yensonga lwaki tetuyinza butamwebaza siyinza buteebaza bakama bange bakomanda ab'amagombolola 5 nga ntandika n'eggombolola eno yennyini tukyaziza olwaleero era eteeseteese omukolo guno ekulemberwa Komanda Bashiri Bugembe nzirako eggombola y'okubiri nga ya Nakawa ng'ekulemberwa Chairman Komanda Kisami nzirako eggombolola y'okusatu ekulemberwa Komanda Menton Salim ng'eyo ya Makindye ne tugenda wali e Rubaga wakulemberwa Chairman Jamiru Kabugo bwe tudda wali e Kawempe n'ekulemberwa Faruku Bulime bakomanda abo bonna ng'abo bawulidde si baamagye tumanyi omulwanyi ali omu ye Ssaabalwanyi President Yoweri Museveni naye abo bakomanda b'abantu abalongoosa ekibuga tetuyinza buteebaza mukulembeze wa ggwanga kubanga ye kitaffe ye jjajjaffe ye yakeera enkya n'avaayo n'amanya nti mu bantu b'enkulembera mulimu abatalina bya busika nga ye bamuzaalidde ku luguudo n'akula naye n'azaalirako mwana munne kati abantu ng'abo bajja mu kibuga kino Kampala ate nga nabo tobasaasira oba oli awo kubanga ize national cake ekibuga kyaffe ffenna abantu bava Paida ne bajja e Kampala so ffe nga bannakibuga ne tusangibwa okusomoozebwa kw'amaanyi eri abaana abo so na mucyo bebo boolaba betuteekeddekedde olwaleero be tugenda okulya nabo babeemu n'essuubi oba oli awo nabeve ku nguudo nga naffe bwe twavaako kubanga naffe twavaako oluvannyuma lw'eryo ku musajja omuzira kisa gwe baali bayita ya Dr. Kefa Sempanji eyatumobilizinga ng'ali wali ku Nnaabagereka okulaba naffe nga tuvaako so naffe twawaayo obweyamu buno okufa oli awo naffe tuleke omukulu eri gavumenti eno tinaffe twasobola okukumaakuma bannaffe abaali
ku nguudo kusaala nga tulina abantu 2.2 nga bamalaya abaali beekolera emirimu gyabwe banneekolera gyange abakyala bannamwandu abatalinaako mwasirizi n'abaana abasula ku nguudo. Ndi musanyufu olw'olunaku olwaleero nga tugenda kujaganyizaamu n'abaana abakozi bannaffe ab'oku street. Twasazeewo tufumbe tuliire wamu ffenna ekijjulo kino eky'olunaku luno, baleme kubeera nga bawankawanka, baleme kubeera nga bawulira bubi olw'okuba nti abantu balala bagenda kulya bulungi, naffe ne tusalawo nga management tutegeke celebrating luno olunaku nabo wano, era twasazeewo tufumbe tulye tunywe basanyuke naffe, kubanga twasalawo kubakyusa bulamu, si kubakyusa bulamu bokka nti mu mbeera zaabwe naye ne mu by'okubeera nti twagala bwe babanga waliwo ekintu ekyetaagisa okubeera nga tukwasaganyiza wamu nabo, tebakusanyuka tubeereko ke tubakolera okulaba nga nabo tebakola ki, tebabeera nga baawukana n'abantu abala. Kyova twasazeewo tufumbire wano, tuleke amaka gaffe gye gali, tubeere nga tubasembeza kumpi, babeere nga nabo bawulira nti ki, bawulira bulungi olw'okuba nga tusembere tuli wamu ekijjulo nabo, kyekyasazizaawo tubeere nga tufumba ku lunaku luno tuli nabo. Okusomoozebwa kwe tusanze nga 7 Hills obuva ku Idi eri eyasembayo nti ekigambo ekikwatagana n'emisaala tekibadde kirungi n'akamu n'akeddagala, era Idi eri sisuubira nti bwe twali tugenda ogirya omusaala twali tugufunye mu mwezi ogwo, ne Katonda watuyambire nate Idi eno basobodde otuwa omusaala ku kasaala akatono abakulembera, ne tusalawo twekolemu omulimu tubeere nga tukwasaganyizaamu n'abaana tuguleyo akantu tusobole okubeera nga tulya nabo. Kwe tusanga nti bano abaana be tukola nabo bava mu bikolwa eby'enjawulo era bye twagala tubajjemu, naye kati okusomoozebwa okwo kwe tusanga nti omusaala bwe gulwawo okujja kiba kisikiriza omwana okuddayo mu mbeera gye yakola ki, gye yava. Twali tusaba gavumenti at least etuyambeko nti buli omwezi bwe guggwako waakiri mu nnaku z'omwezi nga 3 oba 5 omusaala gubeere nga gutuuka ku akawunti zaabwe oba ku akawunti zaffe ffenna. Amannya nze Sheikh Hamza Murushid Busuulwa, nga nze president wa Kigoroba Matali Group Limited, era nga nkola ne 7 Hills abalongoose ekibuga wano mu Kampala Central. Omukolo gw'olwaleero gwe tuliko bakama baffe nga tukulemberwa Commander Bashir wano Kampala Central, bateeseteese nga bateekerateekera abakozi bonna aba 7 Hills okusaalira wano Idi, ngera we tuzimaze ogisaala n'okubagabula, okubaliisa, okusanyuka nabo n'okubeebaza emirimu gye bakola, kubanga mu abo abakozi mulimu abeera, mulimu abasaawa, mulimu abagogola emyala, kati bonna embeera yonna nga weeri, mulimu abadde tasobola kwefunira kyamisana ate nga lunaku lwa Idi. Kati Commander Bashir ne ttiimu ye ne bacommanders bonna ne basalawo nti Idi al-Adha tugenda gisaalira wano, tusaale ente muziraba bali mu kuzisala, bali mu kubaaga, bamale bafumbe emmere olunaku lwonna tulumalire wano. Okusooka kwa byonna tujja kwebaza gavumenti naddala Idi Executive Director Kyala Kisaka ne ttiimu yonna yalwana okulaba nga 7 Hills eweebwa contract. Kyokyo tuli basiimu kubanga at least abaana bangi bakyusizza obulamu oluvannyuma lw'okufuna contract, abaana bangi bavudde ku nguudo, abaana bangi betandikiddewo bubizinesi obutonotono mu mbeera emu. Kati ekyo kyo tukyebeebaza, wabula g'amazima newankubadde omulimu baagutuwa era tugulina, naye akasaala kalwayo myezi 4-5. Tusaba maama mu butono bwako kajjirenga mu budde, kubanga abaana bano abakolera 7 Hills balina obwetaavu bungi, naye we baba asobola ng'omuwa obusente butono n'aba mu mativu nabwo, kubanga kino kikendeeza insecurity. Otunulira insecurity eri mu Kampala yakendeera, kubanga abo abaana babanga beeyiya kunoonya kyakulya. Kakati baba n'essuubi mu 7 Hills ti omwezi we gunaggwako nja kufunayo akasente. Tubasaba balwane bakole buli ekisoboka, babeere nga akasente ako kajjanga mu budde, abaana bano basobole okukakozesa oba naffe ffenna tusobole okakanywalumu, kuba tuli bazadde, abalala bannamwandu, abalala basasula amayumba n'ebyetaago by'ensinga woobiraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Sofia Kenyanji, National Chairperson Uganda Muslim Council and the Chairperson of Old Kampala. Nzakulira abakyala ba Old Kampala
njo zaayo z'abasiraamu okulaba nga batuuse ku lunaku lwa yidi. Ate ndi musanyufu nnyo ate nsiima Allah subhanahu wa ta'ala atuusiza ku lunaku luno nga tuli balamu. Abamu baafiiriddwa, abamu bali mu malwaliro, abamu tebasobodde kucelebratinga yidi. Naye bwe tubeera wano bwe tuti nga tucelebratinga yidi, ffe tuli basanyufu nnyo. Nsiima ekitongole kya Seven Hills Kampala Central okulaba tukwataganyisiza wamu ne tutegeka emmere eno ey'abano abakozi baffe aba Seven Hills okulaba nti nabo begasse ku yidi ne balya bulungi ne balya ennyama. Twala obuvunaanyizibwa bano okusiima Kamanda okulaba nti omulimu guno agutaddemu amaanyi ne ttiimu ye ne tulaba nti abantu bano tubafunidde ekyokulya ne babanga bakola ki basanyuse nabo ku yidi. Ffe ng'abakulembeze wano tutera kuteekawo tenti ya yidi buli yidi ate tuteekawo ne tenti y'ekisiibo. Ekisiibo tuliisa bano abantu baffe bano ennaku 30 buli lunaku bawera abantu nga 4. Nze ndi musanyufu nnyo okulaba nti tukwatira wamu, tulya wamu, ate tusanyuka wamu. Kirungi nnyo kubanga abantu bateekamu amaanyi n'obawa motivation ne bamanya nti nabo bakozi naye naawe boosi obalowoozaako. Famire zaabwe zijja kubeera wano balya bulungi. Nsiima nnyo, nsiima gavumenti yaffe ya Uganda, nsiima UBC okulaba nti muze naffe ne mutweyungako, ate nsiima gavumenti yaffe nti etaddewo embeera yonna nti abantu tulina okusinza nga tuli free okusinza ne tujaguza ne tulya ne tunywa. Nsiima nnyo pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ate abeere abazzukulu tuli basanyufu nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.